there is no other God. Yahweh, there is no other God like Him. There is no other God. Jehovah, there is no other God like Him. There is no other God. Yahweh, there is no other God like Him. The voice He speaks is like a thunder. The Lord is over many waters. There is no other God. Jehovah, there is no other God like Him. There is no other God. Yahweh, there is no other God like Him. There is no other God. Jehovah, there is no other God like Him. There is no other God. Yahweh, there is no other God like Him. The voice He speaks is like a thunder. The Lord is over many waters. Fena fena nga tugamba amina amina amina. Amina. This session is no longer being recorded. Amina nnyo Musumba Kabuye n'abooluganda mwenna ababaddeko mwebale nnyo kubeerako ng'ate tukyagenda maaso. Tubeebaza olw'akaseera ke muwaayo okuwulira ekigambo kya Katonda. Bannange engeri yokka gy'osobola okutegeeramu ekigambo kya Katonda kuyita mu byawandiikibwa. Anjagala obbaaniriza abali ku Facebook, abali ku YouTube, Twitter ne Instagram. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa nga ndi ne mukyala Mbiru yali ku kamera ng'ate tuyigiriza naye. Tubaaniriza nnyo nga tujja okuyigiriza olunaku olwaleero tugenda kuyigiriza okubatiza n'omwoyo. Eno paati yakubiri eyo eyasooka twagikola kitwagiyigiriza. Mbaaniriza nnyo okujja okuyiga naffe kubanga tuba tusomesa ng'ate tuyigiriza. Musumba Kabuye tukwebaza olw'okuyigiriza n'ebibuuzo abantu bye babuuza nti ebibuuzo bino biba biyigiriza naye engeri yokka gy'osobola okutegeera ebyawandiikibwa kiri nti toteekamu ndowoozayo, togamba nti ndowooza kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Buli lw'ogamba ndowooza kitegeeza nti otaddemu okulowooza kwo. Muwulire wano Pawulo bwe yali awandiikira Timoseewo mu bikolwa by'abatume ekyokubiri essuula 3:15 agambye Timoseewo ekyokubiri essuula 3:15 era nti okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokozi. Ebyawandiikibwa tebyogera ku kintu kirala kyonna. Tebyogera ku bizinesi, tebyogera kuzaala baana, tebyogera ku kuwasa bakazi, byogera ku ki? Kuyingira mu bulokozi. Okuli mu Kristo, okuyita mu Kristo. Ekwa 16 ne lugamba ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu birina okulungamya kwa Katonda era bigasa olw'okuyigirizanga. Bituyigiriza bitya? Olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Bino byawandiikibwa byenjogerako nti omuntu wa Katonda gwampulira n'oyo ali eyo ebbali olemenga okubula kyonna ng'olina ddala byonna olwa buli mu mulimu omulungi. Kati bwe tuba tuyigiriza na tuleeta ebyawandiikibwa bingi nga neffe tetubyongeramu nga byo byogera gye tuli kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Ate omuntu amaze okulokoka alina okwewaayo okuyigirizibwa n'okusoma ebyawandiikibwa abitegeere, aleme okugamba nti ndowooza sikimanyi kubanga Bayibuli etugambye nti ffe tulina okutegeera kwa Katonda. Bwe tusoma ebyawandiikibwa tumanyi kati lwaki Kristo yajja. Bayibuli etugambye mu Bebulaniya nti azze
okutulaga Katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Agambye mu biseera biri bannabbi omwoyo yabakkangako n'akola ki? Ne yajjanga n'aboogererako ne balagula. Naye mu kiseera kino azze ffe okumanya Katonda kye yali ng'ayita tuyitamu okutegeera Kristo. Kati Kristo yakola ki? Kristo yatubuulira Katonda kye yali. Kristo yatubuulira. Kitegeeza nti Katonda kyataakola mu ndagaano enkadde Kristo teyakikola kati mu mulembe guno gwe tulimu. Ate bwe tumala okumanya embala ya Katonda tuba tutegedde kiki kyali. Leero tugenda kuyigiriza mu kubatiza n'omwoyo. Okubatiza kw'omwoyo. Mbadde njagala kuyitirako buyitizi ku bibuuzo ebibadde bigenda mu maaso ku cyberspace nga njagala okunnyonnyolako nti tulina okumanya kiki kye tuli mu Kristo n'okumanya embala yaffe mu Kristo. Taata, twagala okwebaza olw'eggulo lwaleero. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwa buli lunaku okujja okuyiga ekigambo kyo. Era tulitabaaza ewanikibwa okubeera nga tugenda nga bw'ogambye mu Makko 15 n'otuma tugende mu nsi zonna tubuulire ekigambo kyo. Era tuzze olunaku olwaleero nga tuli ku mukutu guno. Buli agenda okuloginga ku mukutu guno afune okubuulisibwa n'okutegeera n'okubikkulirwa mu kigambo kyo. Tetugenda kusigala kyekimu. Byonna tubyebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana w'Omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe. Buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda tubaaniriza nnyo nate nga tukomyewo wano ku mukutu olunaku lwakuna. Twogera mu Luganda oba lwe luno olulimi lwe twogera lutuufu. Naye nga tubeebaza okwefiiriza akaseera ak'okujja okubeera nga tujja okuteesa n'okwogera ku kigambo kya Katonda, okunoonyereza ekigambo kya Katonda kiki kye twogera gye tuli. Leero mu kuyigiriza kwaffe tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi. Njagala oggyeyo Bayibuli yo, njagala oggyeyo ekitabo kyo, njagala oggyeyo ekkalaamu yo osobole okuwandiika ebyawandiikibwa bino, oddeyo obyetegereze, obisome, omanye kiki ky'osoma, omanye ebigamba ki. Era nga bulijjo bwe tugamba nti toyagala gwe kuteeka ndowooza yo mu byawandiikibwa. Leka ebyawandiikibwa byogere gy'oli. Amiina. Leka byogere gy'oli. Era kati tugenda kutunuulira okubatizibwa kw'omwoyo part 2 gye tubadde tujja tuyigiriza. Luli bwe twali tumaliriza mu wiiki eyaggwa twayigiriza okubatizibwa kw'omwoyo nga twagamba nti kikulu nnyo okutegeera ebigambo mu kubitegeera kwabyo nti ensonga ezimu ezikozesebwa mu njiri ennya. Bw'otwogera mu njiri ennya abo ababadde bajja bayiga naffe tuba twogera ku Matayo, Makko, Lukka ne Yokaana. Ate bwe tutunuulira nga bwe bakozesebwa ebigambo bino mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume n'ebbaluwa z'abatume nga binnyonnyola omulimu gw'omwoyo n'omwoyo. Kati ekyo kyonna kikuwa okutegeera n'omanya kiki ekyaliwo. Twatunuulira ebintu nti bijuliza omwoyo n'omwoyo w'omunda newankubadde nga byesigamiddwa ku ekyo nga omuli ebintu okubatizibwa n'omwoyo n'okujjula omwoyo nga endowooza y'okubatiza n'omwoyo omutukuvu byakozesebwa okulaba nti tutegeera ebintu bino. Era bwe tutunuulira wano bwe tugenda okutunuulira mu byawandiikibwa kyakozesebwa emirundi egiwerako okuva mu njiri ennya ng'ebyawandiikibwa biri okutuuka mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume naye nga kisookera mu njiri ennya. Kyawandiikibwa mu bigambo bya Yesu. Yesu n'atulaga okubatiza kw'omwoyo omutukuvu
n'okujjuzibwa omwoyo omutukuvu. Era bwe tutunuulira obulungi bweti tulaba nti ebigambo bino byakozesebwa mu ngeri ey'enjawulo, kyetuva tugamba nti byali bimaze emirundi nga babikozesa okutegeera engeri ddala bye byakozesebwamu. Kati olwaleero tutunuulira okubatiza n'omwoyo nga ebigambo bino nga bwe tutunuulira ebigambo bye bakozesebwaamu bwe babikozesebwamu Oluganda lutandise okutabuka nga bye byakozesebwamu tusobole okutegeera okuzaalibwa omwoyo omutukuvu kwajja kutya. Bwe tumala okutegeera tugenda kutambulira mu ekyo nti omwoyo wa Katonda omulundi gw'osoose okulokoka ofuna omwoyo wa Katonda okubeera mu ggwe n'atuula mu ggwe. Tugende mu bikolwa by'abatume essuula 8 olunyulo 15 paka ku 17 tulabe bw'agambye. Ebikolwa by'abatume essuula 8 nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa omwoyo omutukuvu kubanga yali tannaba kubakkako n'omu ku bo, naye bubatiza okuyingira mu linnya lyani lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Oluvannyuma lw'okubuulira enjiri mu Samaliya, Firipo yayita abatume okujja obbasabira bafune ki? Omwoyo omutukuvu. Olunyulo lwa 15 bwe lugamba nga bwe bakola ki? Wanagambye olwa 16 nga bwe bataafuna mwoyo omutukuvu bokka bajja okubabatiza mu linnya lya Mukama. Amiina. Bw'otunula luno olwa 12 lugambye awo olwa 16 lugambye mutya? Kubanga yali tannabakkako ku bo, naye baabatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe. Baali tebannafuna mwoyo oyo kubakkako, naye baabatizibwa wano okuyingira mu linnya lya Mukama waffe. Olwa 17 nogamba awo ne babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Abatume babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Okufuna omwoyo omutukuvu wano kyali kutegeeza ki? Kujjukira nti abasajja bano baali bakkiriza enjiri, n'olwekyo baazaalibwa omulundi ogwokubiri, oba nga bazaaliddwa omwoyo. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba baali bazaaliddwa ki? Omwoyo. Bwe kityo bakyaliko nti baali bazaaliddwa omulundi ogwokubiri. Akuba tuli ku ssomo ery'okubatizibwa n'omwoyo. Okubatizibwa omwoyo. So gye wavuddeko eri waggulu okozesezza ebigambo bino nti ebigambo bino byawandiikibwa okuva mu bigambo bya Yesu. Olw'ekyo ki kye yali agenda okukola n'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu okuva mu kuzuukira kw'abafu. Kino kyali kiraga wali already wamaze okuba nti ozonnyonnyola okubatizibwa kw'omwoyo nti kintu kikulu nnyo okuba nti omukkiriza ategeera ebigambo bino n'ebigambo ebyakozesebwa mu njiri ennya
Njiri enyanga Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Njiri enya. N'ebitabo by'ebikolwa by'abatume awamu n'ebbaluwa kubanga ku mulundi guli twayigiriza ekikwatagana ku kubatizibwa kw'omwoyo kubanga tuli ku paati 2. So kati ebyawandiikibwa mu bikolwa by'abatume era n'ebbaluwa z'abatume nga binnyonnyola emirimu gy'omwoyo omutukuvu. Era nga newankubadde nga byali tebiraga eri omwoyo atuula munda naye nga byekuusa kwoyo omwoyo atuula munda mu nga okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu, okujjuzibwa kw'omwoyo omutukuvu n'okola ki okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu gye bigambo ebyo ebyakozesebwa mu njiri ennya okusookera ddala mu kitabo ekitabo ky'ebikolwa by'abatume n'enjiri ennya. Kati awo wenzija ekigambo kino nti mu kukwata ebigambo bya Yesu bino ebyayogerebwa okuva mu Yesu ki Yesu kyagenda okukola okuyita mu kubatizibwa n'okukola kyokuyita okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu nga kiva mu kuzuukira kwe mu bafu era nga kiraga eri statement ziri ze yakola mu njiri ziri ennya. Twagala tujjukire nti okwogera kuno kwaliwo ng'abatume bano bamaze okukola ki bamaze okuzaalibwa bamaze okulaba era ne bakkiriza okuzuukira Yesu okuzuukira kwa Yesu mu bafu ekitegeeza nti baali bamaze okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba mu ngeri emu oba endala baali bamaze okuzaalibwa omwoyo omutukuvu. So bwe tweyongera ne tutunuulira okubatizibwa kuno okw'omwoyo era nga twagala okutunuulira ebigambo bino okuba ebyakozesebwa okuba nga tweyongera okuba nti tufuna okutangaala mu bigambo bino eby'omwoyo omwoyo wa Katonda atuula munda mu ffe n'omulimu gwe nga bwe gukola ki n'emirimu gye nga bwe gikola. Kati tuyiga ekigambo ekyokubatizibwa kw'omwoyo n'emirimu egiva mu kubatizibwa kw'omwoyo oyo gwe atuula munda mu ffe kyetuliko kyetuyiga. Kati osomye aweyongedde maaso n'osoma ebikolwa by'abatume kubanga nzikaatiriza okuleeta okumanya kuno kubanga ebiseera ebisinga abakkiriza wadde bakkiriza naye babadde tebalina kusomesebwa kuno era nga n'okumanya kuno tebakulina mu ngeri eyo. Kati tukuleeta abakkiriza tweyongera okumanya n'okutegeera ebyawandiikibwa bino nga bw'otandise ng'ogamba nti tetulina kubanga twogera ndowooza zaffe wabula lwaki ekitabo kino kyateekebwawo kyabeera inspired n'abantu ba Katonda okukiwandiika. Kati bino byebiraga obulokozi kitegeera yensonga lwaki Pawulo yawandiikira Timoseewo ng'amugamba nti okuva edda wamanyanga ebyawandiikibwa ebiyinza okuleeta okugeziwaza mu bulokozi. Kati olw'okuba twalokoka yensonga lwaki tusoma ebyawandiikibwa bino bisobole okututegeeza obulokozi buno kyeki gye tuli tusobole okutambula oba okukola mu nkola ennuŋŋamu era entuufu okuyita mu byawandiikibwa naye nga tetulowolereza bulowolereza nti buli mukristaayo bwe yandize okwogera yandibadde nga aleeta okuluŋŋamizibwa so singa endowooza yine ng'okuluŋŋamizibwa. Kati tuyiga ku kigambo ekyokubatizibwa kwaki omwoyo tusomye bulungi nnyo mu bikolwa by'abatume nzikaatiriza okusobola okuba nti omuntu abadde luli takifunye kati akifuna nti tusoma okuva mu bikolwa by'abatume essuula 8 okuva ku lunyiriro 15 n'olunyiriro 17 lugambye lutya lugambye nti n'abo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa omwoyo omutukuvu 16 kubanga yali tannaba kubakkako n'omu kwabo naye bubatizibwa kuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. 17 awo ne babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Amiina. So ne tukiraba nti mu kubuulira enjiri eno e Samaliya kubanga enjiri eno yali ebuuliddwa wa e Samaliya Philip n'ayita abatume okujja ne babasabira okujja okusabira bano abakoze eki abakkiriza ne babasabira
ne bafuna omwoyo omutukuvu. Bwe tusomye ku lunyiriri olw'15 lugambye nti nabo bwe baatuuka ne babasalira okuweebwa omwoyo omutukuvu. Kyekyo abatume kye baakola ki? Kye baakola. Kubanga omwoyo ono yali tannabakola ki? Bakkako. Tannabakka kwabo. Era okubatiza kuno baali babatizibwa kuyingira mu linnya lya Mukama waffe lwe lunyiriri olwaki? Olw'16. Naye olunyiriri olw'17 abatume ne babasaako ki? Emikono. Ne babasaako emikono ne bafuna omwoyo omutukuvu. Kati wano twagala okumanya lwaki bafuna omwoyo omutukuvu era kitegeeza ki? Kati jjukira nti abasajja bano baali tebannakola ki? Tebannakkiriza njiri. N'olwekyo baali bazaalibwa omulundi ogwokubiri oba nga baazaalibwa ki? Omwoyo. Bwe kityo kijja kuba mu kwogera okubeera mu nti omwoyo yali amaze obbabeerako mu kifo ky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okwongera okikkaatiriza nti abasajja bano baali bakkiriza enjiri era ekiraga nti baali bamaze okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba nga bazaaliddwa omwoyo wa Katonda. Ekiraga nti kyali kiraga nti omwoyo tekyogera ku mwoyo w'omunda wabula kiraga ekyo kye baali bakoze eki so kati ekiraga nti already omwoyo ono alibeera munda yali already waali mu bo kubanga omwoyo ono abeera munda tumufuna ku lunaku lwe tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri. Era nga kino ekyakolebwa ku bantu abo tukiraba ku Peetero. Ku Peetero bwe yali nga ayogera eri omusajja ono Simyoni eyali omusamize okusobola okuba nti tutegeera kuba kati tutambula olugendo okumanya engeri ey'okubatizibwamu omwoyo. So kati tugenda mu bikolwa by'abatume essuula 8 olunyiriri 2 okutuuka ku 21. Naye Peetero n'amugamba nti feeza yo ezikirire naawe kubanga olowooza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino kubanga omutima gwo si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Osobola okuddamu wano ku Luganda lwange tuwulire ku Luganda olwo. Naye Peetero n'amugamba nti effeeza yo ezikirire naawe kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino kubanga omutima gwo si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Bw'otunuulira ekigambo kye yakozesa wano ekigambo okugabana Peetero kye yakozesa mu lunyiriri olw'21 agambye yali ayogera ku kwogera. Bwe yagamba Simoni nti olw'21 lugambye kye kimu ekirina akakwate n'okwogera oba okubeerako okwogera. N'olwekyo Simoni kyateekwata kuba nga yalaba nti kiri olw'okuteekebwako emikono gy'abatume. So kakati tuli ku kigambo kino kye twagala okumanya. Kye kigambo Peetero kye yagamba Simoni. Okugabana mu kigambo kino kye kigambo kye tutunuulira ekiri mu lunyiriri olw'21. Ekigambo newankubadde okugabana mu kigambo kino nga kye yali ategeeza kwe kwogera kubanga Simon kye yalaba nti abatume bano we baateeka emikono kubakkiriza bano abaali bakkiriza wangi so nti tuli ku kigambo okugabana mu kigambo kino era nga tulaba omutume Pawulo engeri gye yakozesaamu ebigambo bino ekigambo kino togenda kugabana
newankubadde okugabana mu kigambo kino ng'ayogera ng'ategeeza eri okwogera kuno okw'omwoyo kubanga simon kye yali yalaba nga bano babataddeko babamaze okubateekako emikono abatume baamala okuteekako emikono ne wabeerawo okwogera okusukkulumye okw'obuntu nga okwo kwe kunnyonnyola omwoyo omutukuvu eyajja ku bo. Amiina. So oyo omwoyo omutukuvu already gwe baali bafunye atuula mu bo bano baabasaako emikono omwoyo omutukuvu ono n'ajja ku bo n'abawa okwogera kw'okusukkuluma. Era bwe tweyongera mu maaso okwogera okukaatiriza kino tulaba mu bitabo bya bikolwa by'abatume era Pawulo eri ekkanisa y'Efeso ng'ayongera okukaatiriza ensonga eno kubanga tuyiga ekigambo ekyokubatizibwa n'omwoyo. Kati katwegattako tutunuulira okubatiza n'omwoyo ekitundu ekyokubiri tugenda mu bikolwa by'abatume essula 19 olunyiriro lwokubiri paka ku lw'omukaaga. Agambye atya? Ebikolwa by'abatume essula 19 olunyiriro lwokubiri n'abagamba nti mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. Ne bamugamba nti nedda n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo omwoyo omutukuvu. Olwokusatu n'agamba nti kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ne bagamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana. Olwokuna Pawulo n'ayogera nti Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya n'agamba abantu bakkirize agenda okujja oluvannyuma lwe ye Yesu. Olwokutaano bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pawulo bwe yabassaako emikono omwoyo omutukuvu n'ajja ku bo ne boogera ennimi n'okutegeeza obunnabbi. Olw'omusanvu olw'omukaaga twagala okome. Okay. Bw'otunulamu wano abasajja bano baali babatizibwa naki? Namazzi. Naye Pawulo yababuuza ng'alaga wano nti mwali mukoze mutya? Mwali mubatizibwa mutya? Naye baali babatizibwa naki? Namazzi. Olwokutaano olusoma owulire. Bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati kirabika baali babatizibwa namazzi naye nga tebayingidde mu ki? Anti kubanga Pawulo yali abannyonnyola oba bwe baali baddamu bagamba nti babatizibwa mu linnya lya Yokaana. Okw'okwenenya okwa Yokaana. Naye ate nga Yokaana yababuulira enjiri. Bondooza okutegeera kwabwe ekiseera ekyo tebaategeera bulungi Yokaana kye yali agamba. Yabagamba nti emabega wange eriyo ow'amaanyi agenda okujja ye Yesu Kristo. Kati ten Pawulo bw'amala okuleeta okutegeera n'okumanya ne bafuna okubikkulirwa okwo kwe kubatizibwa kuyingira mu linnya lya Yesu. Yesu kyogedde bulungi naye okwogereza kwekyo tulaba ki Pawulo kye tuyiga wano okubatizibwa kubanga tuli kukubatizibwa kw'omwoyo. Bwe tusomye wano mu bikolwa by'abatume essula 19 olunyiriro olw'ebbiri paka ku lw'omukaaga agenda nti n'abagamba nti mwaweebwa omwoyo kuba yali ababuuza n'abagamba nti mwaweebwa omwoyo omutukuvu gwe mwakkiriza. Ne bamugamba nti nedda n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo omwoyo omutukuvu. Kitegeeza baali tebakoze eki? Tebawulirangako ku ekyo. Olwokusatu n'abagamba nti kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ddala. Ne bamugamba mu kubatiza kwa Yokaana. Kati olwokuna ne lugamba Pawulo n'ayogera nti Yokaana abatiza okubatiza okw'okwenenya ng'agamba nti abakkiriza bakkirize agenda okujja bakkirize oyo ajja ennyuma wange ye Yesu. Bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya nga bamaze okuwulira Pawulo babagambye ne bawulira okuyingira mu linnya lya Mukama waffe. Pawulo bwe yabassaako emikono omwoyo omutukuvu n'ajja kubo ne boogera ennimi ne balagula. Kati tuyiga okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu gye twatandikidde twatandise tugamba
nti luli twasoma kubatiza kw'omwoyo omutukuvu nti ebikolwa bino ebikolebwa nga mu maaso eno gye tugenda obiraba bikolwa ebiva mu mulimu guno ogw'omwoyo omutukuvu nga newankubadde tebirifaringa tebiraga omwoyo n'atudde munda naye nga byesigama ku mwoyo atudde munda kati ayigira wamu naffe abeera ategeera wa gye tuva ate tulaga mu kubatizibwa kw'omwoyo kati wano tumaze okunyonyola tulage nti Pawulo abasajja bano baali bamaze okubatizibwa ng'okubatizibwa kuno kwe kubatizibwa kw'amazzi Pawulo kwe yali abalaga nti okubatizibwa n'amazzi tekitegeeza okoze eki nti olokose so Pawulo yabategeeza nti yabatizibwa n'akwenenya nti Yokaana mwayingira mu kubatiza kw'okwenenya kwa Yokaana kwe mwakkiriza naye eri emabega wali yajja oyo ye Yesu Kristo so mu kubatizibwa n'amazzi tekitegeeza nti ozaaliddwa omulundi ogwokubiri ekyo kyali ekisiikirize ekiraga obulokozi bwe tulina mu Kristo Yesu. Okubatiza kw'amazzi kwali kulaga ekyo ekiwali kulaga obulokozi obwo bwe tulina mu Kristo Yesu. Era bwe weetegereza obulungi gye tuvudde nti babatizibwa mu yetuvudde waggulu mu lunyiriro lw'okutaano bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira ne babatizibwa bwe baawulira ne bakkiriza ne babatizibwa okuyingira mu linnya erya Yesu. So kati tujja tuyiga twawula ebigambo bino kye twatandikiddeko nti bw'onooba obeera ng'oli mukkiriza agenda okujulira Kristo oteekwa okumanya ebyawandiikibwa bino n'obireeta mu kuluŋŋamizibwa okusobola okuba abatannategeera n'abatannalokoka okusobola okuba nti bategeera okukkiriza abakkiriza okukkiriza ekyo kye bakkiriza n'abatannakkiriza okufuna terokosa ekigambo awareness ekitegeera awareness nti waliwo Katonda abaagala ayagala okuba n'enkolagana nabo. Ffe eri abakkiriza olwedde enkolagana weeri era omwoyo wa Katonda atuula mu ffe naye waliwo emirimu gy'omwoyo omutukuvu gy'alina okukola. Kati awo abakkiriza mubiri gwa Kristo tubadde tubitabulatabula olw'obutasomesebwa bulungi ne tufuna kuluŋŋamizibwa. Kati ate bw'omala okutegeera nti olunaku lwe wakkiriza Yesu Kristo wafuna oyo omwoyo okubeera mu ggwe naye bwe kutuuka ku bino ebirabo omwoyo akukkako n'oyogera naye ng'akolagana n'omwoyo ali mu ggwe. Okwongereza ku ekyo kukyembadde ekyokubatizibwa nti ne bakkiriza ne bayingira mu linnya erya Yesu Kristo kino tekiraga ate kiri eky'amazzi kubanga bano abayigirizwa ba Yokaana bo baali bamaze dda okubatizibwa ki mazzi naye Pawulo bw'ababuuza tubiwuliranga nako era tetubimanyi kati bwe yabannyonnyola ne bagamba kakati kale bwe butyo bwe guli ne bakola ki ne bakkiriza era n'abassaako emikono ne boogera mu nnimi era ne balagula. Kati waliwo ekigambo kino ekigambo kino ekikozesebwa omwoyo omutukuvu n'abajjako ekiraga ekyo omwoyo omutukuvu n'abajjako kiraga nti baayogera mu nnimi ne balagula. Kati ekitegeeza kwe bakkiriza omwoyo omutukuvu n'ayingira mu bo. Kati okubassaako emikono Pawulo abatume bano kye baali bakola kwe kusteeringa omwoyo ono olwedde ali mu bo okusobola okuba nti atandika okukola emirimu gye kwe kuba nti girabisibwa kwe kwogera nga boogera ebintu eby'omwoyo n'okulagula. Kati ekitegeeza nti olwedde olina omwoyo wa Katonda mu ggwe omusumba omuyigiriza bw'ajja akikozeseza mu luzungu okusteeringa apo omwoyo yali mu ggwe osobola okubeera nti ow'omunda omubuzzaamu amaanyi osobola okubeera nti osobola okwogera mu nnimi kubanga gwe olwedde omwoyo ali mu ggwe ky'olina okukola olina kwogera. Kati kye tuyiga wano kubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu
era nga okuba omwoyo omutukuvu ono okujja ku muntu kwe kwogera ennimi n'okukola ki n'okulagula era tukiraba nti Peetero omutume Peetero era alaga ku ki ekyaliwo era bwe tweyongera okusoma mu bikolwa by'abatume bino tulaba nti waliwo Peetero ng'ayongera okulaga ebintu bino okufaanana era nga nnyonnyola ki ekyaliwo mu nnyumba ya Korneliyo bwe yagenda mu nju ya Korneliyo kiki ekyaliwo ayongera okutunnyonnyola ffe tusobole okuba nti tuyiga era tugende mu bikolwa by'abatume essula 11 okuva ku nnyolo 15 n'olw'17. Okay, bikolwa by'abatume 11 olunyiriro 15. Bwe nali ntandika okwogera omwoyo omutukuvu n'abagwako era nga bwe yasookera ku ffe ne njijukira ekigambo kya Mukama waffe bwe yayogera nti Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'omwoyo omutukuvu. Kale Katonda obanga abawadde ekirabo ekyo nga ffe okwenkanankana bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Nze nali ani eyanizizza okuziyiza Katonda wano bw'ayogera. Bwe weetegereza obulungi bw'olaba yalina emiramwa gye yali akozesezza wano ng'annyonnyola yannyonnyola nti bwe yali ayogera omwoyo omutukuvu yabakkako bwe yabakkako nga ku ntandikwa kwe kunnyonnyola. Ekyokubiri n'agamba nti kale ensonga okufuna kwekyo byaliwo mu bikolwa byaki by'abatume mu ssuula ey'okubiri. Ekitegeeza okunnyonnyola kuno Peetero kwe yali twabadde annyonnyola mu bikolwa by'abatume Sister Suzette gy'ava okusoma okuva ku nnyonnyola 15 mpaka ku omukabero y'ebikolwa by'abatume esooka 11 ng'annyonnyola ng'ayogera omwoyo omutukuvu yabagwako nga bwe yabagwako mu ntandikwa eno ng'alaga ebifaanana ng'ebyo ebyaliwo ku lunaku olwa Pentekooti ebikolwa by'abatume biri era genda mu maaso maliriza olunyiriro 16 nga lutulaga okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu Yesu kwe yayogerako mu bikolwa by'abatume essuula esooka n'olunyiriro olwokutaano era yayongera okunnyonnyola Katonda bwe yawa ekirabo eri abakkiriza bano bino ekyaweebwa eky'omwoyo omutukuvu kirabo ekyabaweebwa. N'olwekyo bwe tutunuulira okubatizibwa kw'omwoyo era ne tutunuulira okufuna kw'omwoyo ne tutunuulira omwoyo omutukuvu okujja kwaka tuyiga ebintu bisatu. Tuyiga okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu, amiina, ne tuyiga okufuna kw'omwoyo omutukuvu, ne tufuna omwoyo omutukuvu okujjako. Bino byonna nga liraga okwogera kw'omwoyo okwogera mu nnimi n'okulagula. Abakatwegattako tuli mu kuyigiriza era tuyigirizaamu Sister Suzette mukyala mubiru nange nga tuyigiriza okubatiza kw'omwoyo guno. Kino kitundu kyakubiri twayigiriza ekyasooka katuli ku kyokubiri omuntu amanye ategeere nti nafuna ddi omwoyo era ndi kyekitegeere nabatizibwa nti okubeera n'omwoyo oyinza okubeera awo nga tumanyi naye olunaku lwewawulira enjiri n'ogikkiriza ofuna omwoyo wa Katonda mu ggwe. Kati kuno okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu, okufuna omwoyo omutukuvu, okussibwako omwoyo omutukuvu okujja ku ggwe, bino byonna bikozesebwa nga biraga okwogera, kwe kwogera mu nnimi, kwe kulagula. Okwo buli bino by'ebigambo ebikozesebwa. Bino by'ebigambo ebikozesebwa okufuna omwoyo omutukuvu. Kiba kitegeeza waliwo terms ezikozesebwa nga bwe twatandise. So kati okufuna bwe tugamba nti okufuna omwoyo omutukuvu tuba tutegeeza okwogera mu nnimi. Bwe tugamba okulagula tuba tetutegeeza ate omuntu ow'omunda. Nedda. Kuno omuntu ono ow'omunda, omuntu oyo
omuntu ow'omunda bwe wazaalibwa obujja omuntu oyo ow'omunda wamufuna nova olunaku lwe wakkiriza okuzaalibwa obujja bwafuna omuntu wafuna omwoyo oyo kwe kuzaalibwa obujja yes era omwoyo oyo okuzaalibwa obujja okwo kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri era ekyo kyekiraga nti waddizibwa obujja ankitemu bwe tugamba nti okufuna omwoyo omutukuvu tuba tutegeeza kwe kwogera mu nnimi oba okulagula amina kwe kwogera ebintu by'omwoyo kwe kwogera mu nnimi kwe kulagula oba naye kino si oyo mwoyo si muntu ow'omunda omuntu ow'ono ow'omunda omwoyo wa Katonda ow'omunda wabula omuntu ono ow'omunda kyenjagala omanye nti oba ozaaliddwa obujja kati omuntu ow'omunda ono yakufuula okuzaalibwa obujja era ekiva mu kuzaalibwa obujja ekyo kyava mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga kyonna kikulaga terms ezikozesebwa ebigambo ebikozesebwa ebya bayibuli omuntu omukkiriza okuba nti ategeera ebigambo bino engeri gye bikola ki bikozesebwa era okuzaalibwa obujja oba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyekiraga nti waddizibwa obujja kati oli muntu mujja naye nga bino byebigambo ebikola ki ebikozesebwa abatuwuliriza abakatwegattako saagala mugambe nti ate tulagawa tuli ku kuyigirizibwa nti twabatizibwa n'omwoyo mulundi kino kitundu kyakubiri engeri gye wabatizibwa n'omwoyo gye tuyigiriza otegeere osobola okukitambuliramu kino kyembadde nyinyonnyola kyatu okifuna omulundi gumu olunaku lwokkiriza omwoyo w'omunda najja n'atuula munda mu gwe ye mwoyo wa Kristo ye mwoyo wa Katonda tuzze tubikola ki tuyigako naye kati okubatizibwa okw'omwoyo oba okufuna omwoyo omutukuvu oba omwoyo omutukuvu okujja kukwe kino kwe twogera ebintu eby'omwoyo nga ennimi nga obunabbi era tubiraba mu bikolwa by'abatume essuula 2 olunyiri lwa 16 paka ku 17 ne bwe tutagendeyo olwobudde nti bino bannabbi bye baayogera nabbi byeyogera Yoweri kyawolituuka ndiwo omwoyo so twakiraba nga kitukoze kitya nga kituukiriziddwa ku lunaku lw'Pentekote kati okuva olwo obuliwo bwa Kristo bwe buli ti omuntu bw'awulira enjiri nakkiriza omwoyo wa Katonda alabisibwa mu ye kubanga Yokaana abatiza n'amazzi mwe muli batizibwa n'omwoyo omutukuvu mu nnaku si nnyingi ebikola by'abatume mu 2 nga Kristo yabagambye ebyo Yesu yali abagambye kati kwekyo kye baafuna ku lunaku olw'Pentekote era ye mwoyo gwe tufuna olwaleero tife abaamala okukkiriza omwoyo wa Katonda atuula mu ffe amina kyova olaba nti enkozesa y'ebigambo bino byali biraga omwoyo w'omunda ali mu ffe twabagambye nti omwoyo w'omunda wamufuna ku lunaku lwakola ki lwe wakkiriza enjiri nga kino kijja kutegeeza mu mbeera y'okubuulira ki enjiri kati wano we baali babuulira nga bwe tugenda okusoma ebyawandiikibwa nga tulaba okufuna okutegeera nti mu mbeera y'abo abaali mu Samaliya nti omuntu asobola okukola ki okuzaalibwa omulundi ogwokubiri amiina nti nga bwe tuzze tuyigiriza nti omuntu kasita omala okulokoka ng'ofuna omwoyo wa Katonda amiina oba oddizibwa ki obujja okwongereza ku ekyo nga bw'oyogedde nti waliwo ebikozesebwa nga biraga omuntu ow'omunda nga mu ngeri y'abantu betuva okusomako ab'e Samaliya tulaba nti omuntu asobola okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ate n'atabeera na mwoyo wa Katonda azaaliddwa omulundi ogwokubiri ate talina mwoyo wa Katonda naye nga bwe tuzze tusoma era nga tuyiga okuyita mu byawandiikibwa kati okuzaalibwa obujja buno kwe kuzaalibwa omwoyo tosobola kuzaalibwa bujja nga tozaaliddwa mwoyo
tekisoboka kubanga Yesu agambye nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. katusobola kuzaalibwa bujja bwa mwoyo wa Katonda n'otaba na mwoyo wa Katonda kubanga ekikuzaala ye mwoyo wa Katonda. Kakati problem weri eri bweti nti olw'okuba tosomeseddwa kyekyo lwaki oba tomanyi kyokoze eki kyovudde olaba nti ebayibuli etugambye mu Timoseewo ekisooka nti ayagala abantu bonna okukola ki okulokoka okusooka n'okumanya amazima. Omuntu amala kukkiriza njiri n'abatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe then n'alyoka atandika okuyigirizibwa okutegeera ki Kristo kye yamukolera ne ki Kristo kyakola ne ki kyakola okuyita mu ye. Nti eri omuntu ono amaze okubeera n'omwoyo omutukuvu bino byebigambo ebikozesebwa kwe kubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu kwe kufuna omwoyo omutukuvu oba omwoyo omutukuvu okumujjako. Kino kiba kiraga enkola oba omulimu gw'omwoyo omutukuvu gwakola omulimu ogwo gw'obuliwo oba ogw'omubiri ebirabisibwa bye bino bigambo ebikozesebwa kwe kubatizibwa n'omwoyo omutukuvu oba omwoyo omutukuvu oba okufuna omwoyo omutukuvu oba omwoyo omutukuvu okumujjako nga bino biraga enkola oba emirimu egirabisibwako egy'omwoyo omutukuvu era kwe kunnyonnyola obusukkulumye ebigambo ebisukkulumye oba enkola esukkulumye eri mu kwogera eby'omwoyo oba mu ngeri endala ey'okulagula n'okwogera mu nnimi. Amiina. Kati bwe twogera nti twafuna okubatiza kw'omwoyo omutukuvu kwe kwogera mu ki mu nnimi oba kwe kukola ki okulagira kw'omwoyo. Ate bwe tugamba nti omwoyo kujjako tuba tugamba nti ojja kunaazibwa omulundi ogwokukola ki kuzaalibwa omulundi ogwokukola tuba tetutegeeza bwe tugamba okufuna okw'okubatiza kw'omwoyo omutukuvu tuba tutegeeza okwogera mu nnimi oba okulagula oba bwe tugamba nti omwoyo omutukuvu okukujjako kiba tekitegeeza nti ogenda kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Nedda tulaga enkola y'emirimu gy'omwoyo omutukuvu gyakola kijjakola era eyo yenkola ereeta okuba nti twogera eby'omwoyo ebirabikako ebyo. Kati omwoyo omutukuvu ono yakola okuyita mu ffe okuba nti twogera nga okwogera mu nnimi nga okulagula ebyo bye biyitamu okulaga omulimu gy'omwoyo okulabisibwa. Kati olwaleero tusomye okuyita mu okwogera ennimi n'okulagula okubatizibwa kw'omwoyo era bino byonna bikolebwa omwoyo ow'omunda. Kati ekitegeeza nti omuntu already alina omwoyo ow'omunda kati kyekyo kirabo olweyo kyalina kiyimusibwa eri omuntu abadde amuyigiriza asobole okutandika okukikozesa okutegeera ebintu weebale nnyo ebirabo omwoyo already ali munda mu ggwe kati okubeera nti osibwako emikono okujjuzibwa omwoyo kiba kitegeeza ekirabo ekiri ekirabo gwe kiyimusibwa kiba kiyimusibwa okumanya nti ekyo kirina tekiva bweru kiri mu ggwe kubanga omwoyo wa Katonda ali mu ggwe nti n'abeeranga nammwe emirembe gyonna n'atuulanga mu mmwe n'alyanga mu nammwe so kitegeeza ali munda mu ffe mu mwoyo. Amiina. Waliwo eyabadde abuzizza ekibuuzo n'agamba lwaki muŋŋaana okuyita omwoyo omutukuvu. Okuyita omwoyo omutukuvu tekirina kye kikuggyako kiba kikuggyako obuliwo obw'okutegeera Katonda kiki kye yakola ki kye yakolera. Kakiringa bwe n'agamba
omwoyo omutukuvu nga bwe mubadde mutunyonnyola nti omwoyo omutukuvu bwe twakkiriza ali muffe munda kati ate bwe ntandika okusaba ngamba jangu mwoyo omutukuvu jangu mwoyo omutukuvu onzikeko nze ndowooza kiba kitegeeza tonnaba kutegeera kikyo wafuna mu katonda oba tonna kutuuka ku kigera kumanya nti omwoyo wa katonda atuula mu ggwe nze ndowooza yagaba ebirabo abasomesa bannabbi ebirabo ebyo byaweebwa okuba nti basomesa omubiri gwa kristo gusobole okukula mu kigera ekyokumanya kristo n'okutegeera tuleme okuba nga tutwalizibwa buli mpona njigirizibwa kyekiringa okusoma bayibuli buli lwosoma bayibuli n'otasoma mu luzungu kye tuyita tenses ogenda claiminga ebintu ebyakuweebwa omala omwaka ng'oclaiminga nti kyakuweebwa obirindirira ng'ate olwedde byakuweebwa dda kyeva tusabe nnyo mukama ayimusa abasomesa ekigambo ekituufu enjiri entuufu abaana ba katonda basobole okusumululwa baleme kubanga mu ndowooza zaabwe okusumululwa mu ndowooza zaabwe amiina so kino kiraga ebikozesebwa byonna nga biraga obunnabbi oba okwogera mu nnimi n'okuvunula ennimi era kino kyeyongera okuba nti kireeta okunnyonnyola okunnyonnyola ebiriwo mu buliwo okuyita mu kwogera ensonga lwaki tulina ebirabo ebyemwoyo tusobole okuba nti bikozesebwa nga biyita mu ffe okuba nti birabisibwa ekirala kiri bwe kiti bw'obanga olina omwoyo wa katonda ali mu ggwe si yagenda okwogera agenda kuwa gwoyogere amaanyi gwoyogere tojja kusirika obeera muggwe so bwe mba nsirise tasobola kukoleramu kubanga ayogera ensonga lwaki twogera ensonga lwaki tulagula tulangirira obwakatonda tulangirira ebyo omwoyo byatubikkulidde tulangirira kubanga katonda mwoyo ne sitaani mwoyo so katonda akozesa muntu katonda takolera mu bbanga sitaani takolera mu bbanga so katonda akozesa ffe kati kwosalawo oyo yakoza kati ffe abakkiriza twakkiriza katonda ne tukkiriza obwa katonda okolera mu ffe ne tufuna omwoyo owa katonda okuyita mu kristo okolera mu ffe kati bwe tuba twogera tetwogera ku bwaffe twogera ku bwoyo obwoyo kristo eyatukuza era eyatufuula obulamu yatuwa amaanyi kati n'eri abasamize nabo bakozesebwa emyoyo egyo era boogera ku egyo era nabyo nga okusinzira abilite ya mukama waabwe yabawa bawadde kitwala omukkiriza omuntu eyazaalibwa omulundi ogwokubiri okuba nti omulokole nti asoma ekigambo kya katonda oba asomesebwa n'afuna okutegeera n'abeera nga ekintu kyakola oba kyapracticinga mu butuufu bwakyo kiba tutwala okukola okusomesebwa kyokudola pawulo agambye tuddizenga endowooza zaffe obujja buli lunaku bwe tutazza ndowooza zaffe bujja forces eziri ebweru challenges eziri ebweru zitutomera zitufuula abanafu ddala naye bwe tuba nga tuziddwa obujja buli challenge na forces eziva ebweru zitusanga tulina ekigambo kya katonda nga tunywedde weewaawo ziba z'amaanyi nga zirina amaanyi gaazo naye ekigambo kya katonda kisanga mu ffe ate kizikuba ne zibebenteka jjukira twasomye olunyiriri oluli mu Baluumi 10 ndowooza 15 nti balimanya batya nga teri ababuulidde okitegeera kati walina okubaawo abuulira ategedde sagenda okubuuza nga tuwulira enjiri eya kristo so si njiri ey'exercise kuba twalabye eriyo gospels ez'enjawulo kati bwotula nti kati eno nga bukyala buloti abakubuulira njiri ya exercise eyakugula mayumba kakati ebintu bino ebyomwoyo ebintu byonna olwedde mukama yabituwadda kati naye ffe nga mukama baatuwadde ekisa okuyigiriza tujja ne tusomesa ekigambo kya katonda ebikwatagana ku by'obulokozi omuntu asobole okunywera kubanga Paulo tumulabye nti okuva obuto bwagamba nti nseewo wasomanga wayigirizibwa ebyawandiikibwa ebikutwala
era ebikugeziwaza mu bulokozi so kitegeeza ebigambo by'obulokozi bino bituleeta okutegeera bituleeta okugeziwala yensonga lwaki tubyesibako kubanga bwe bulamu buno obulamu bwe tulina bwa myaka 7-8 bw'oba owangadde nnyo kugina emyaka gyaffe 10 kakati bw'osukka ejo kitegeeza olina gy'olaga lubeerera kati wano tuliwo templo buli kyetukola ate tekitugaana kukola bye tulina kukola weewaawo kubanga ensi mukama yagituwa n'okujjula kwayo yagiwa abaana b'abantu so bw'abanga yagiwa abaana b'abantu ebbanga lyatuwadde okubeera ku nsi tulikozesa mu butuufu bwalyo ne mu bugagga bw'ekisa kye ekyokumumanya amiina tugenda mu bikolwa bya Batume Ssuula 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri ebikolwa Batume Ssuula 2 olunyiriri lwakumeka olunyiriri olusooka n'olwokubiri ate ogende ku lwokuna awo olunaku lwa pentekote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuva mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna bwe baali batudde mbuuke ngende ku lwokuna genda ku lwokuna olwokuna bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batandika okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera neyongereyo bw'otunula wano agambye nti baakola tya ku lunaku lwa pentekooti bajjuzibwa okwogera ne boogera tebalinda mwoyo akola eki ayogere mwoyo ayogerera kuyita webale nnyo emirundi egisinga olw'okuba tetuzze tetuyigirizibwa bulungi tulowooza nti omwoyo ona olw'okuba tumaze omufuna agenda kukola byonna n'ekirala okwongera ku ekyo nti omwoyo ono bwe tuzze tuyigirizibwa abamu bazze bayigirizibwa nga bagambibwa nti omwoyo omutukuvu kirabo kirina abantu bekiweebwa abali special webale nnyo ekyo bitutegeezezza gyawo olwatuka ku lunaku olw'epentekooti ne batanula bonna abaali mu kifo amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi n'okujjula ennyumba nejjuza ennyumba yonna mwe baali batudde obokuna lugambye bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu bonna ne batanula okwogera yandibadde tugamba abamu nga12 olwedde beyali 11 omu yali amaze okufa 11 yalibadde tugamba nti 11 naye njagala tuddeyo mu kitabo ky'obunnabbi ekirangirira kristo kyalikola yo ebibiri atugambye nti awo olituuka ndiwa omwoyo wange ku buli kirina kuyakkiriza mu njiri ya mukama waffe aweebwa omwoyo so taliko baliko special ffenna tuweebwa kyova olaba Mako 16 17 lugambye lutya Mako agambye bw'atyo 16 17 nti era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange banaayogeranga ennimi empya banaakwatanga ku misota bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga era obubonero buno bunaagendanga naani n'abakkiriza agambye atya mu Yoweri 2 nti buli kintu kyonna olituuka ku lunaku omwoyo wa mukama alikuwa ku buli muntu yenna alina omubiri kwa pentekooti ng'abagamba atya nga bajjuziddwa abataddeko emikono bonna nga bajjuzibwa omwoyo wa Katonda so kati 16 wuno agambye mu Mako Mako 16 agambye 16 ne 18 nti era obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza kati bwe mba nakkiriza akabonero kano kagenda nange era njogera ennimi nentandika kosata bakoria baba okitegeera era bwe nzisa emikono ku mulwadde alina okuwona sinze emponya wabula omwoyo wa Katonda empowering okussa emikono kwoli amiina so simanyi gaffe si bukodyo bwaffe wabula omwoyo wa Katonda atuula mu ffe oyo yatukosa yatusobosa obudde bubuno bugenze olunaku lwalero naye twagala okumaliriza nga tugenda okumaliriza wano agambye wano nti
bwe tusoma ebyawandiikibwa bitulaga nti baafuna ki omwoyo omutukuvu ne boogera amiina kitegeeza nti okwogera kuno eri omukkiriza kukulu ate n'ekirala nga tumaliriza bunadde tukola study omwoyo wa katonda olwokuba tuva mu cultures ez'enjawulo buli lwe tusoma nti n'abagwako kati tulina endowooza zino abantu naddala bali beeraguza nti ojajjaze kakati era omuntu waba bambi nga yakalokoka bwajja bw'aba tafunye kusomesebwa ogenda okulaba nga atandika mpulira omwoyo anguddeko omwoyo wa katonda tatugwako bugwi atudde mu ffe ekigambo kya katonda bwe kimala okutegeezebwa mu ffe ne tumanya okutegeera era omwoyo wa katonda afugibwa bannabbi Bebulaniya mu 2 ekunyonyola lwaki omwoyo takyatugwako ng'abandagaano nkadde weyabakangako naye ekunyonyola kati engeri gye tumanya Kristo olwokuba bali bajjajja ba Isirayiri bamumanya era kati tumumanyira mu mwana ono Yesu Kristo yalaga obwakatonda so Kristo yatulaga singa tulaba Kristo nti bwe yamukangako n'agwa eri n'asasambala naffe twandibadde tusasambala ebyandikwa bitutegeezeza nti Yesu Omunazaalesi Yesu we yamufukako amafuta oyo ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga sitaani ekitegeeza oyo Kristo ge mafuta era gwe mwoyo oguli mu ffe kati olw'okuba omwoyo era ge mafuta agali mu ffe yensonga naffe tulina okutambula nga tukolanga bulungi nga tujogebwa nga tuliwonya abo bonna abajogebwa sitaani ate nga yatugambye nti obubonero bunaagendanga n'abakkiriza kati womala okutegeera ekyo nti buno obubone bugenda n'omukkiriza gwe mukkiriza olina amaanyi okukyusa embeera yonna oliwo wasigalawo okusaga nti mulikola n'emirimu egisinga egyange nti fe atuwadde ekiseera ekisigadde ekinene okusobola okuba nti tukola ebyobwakatonda amiina nga tumaliriza njagala okuleeta olunyiriri lumu lwe twasomye ejjo Baluumi 16 tugendayo olutusomeri kubanga kyetuliko kyetukola ki Baluumi 16 Baluumi essuula 1 olunyiriri lwa 16 kubanga enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola buli akkiriza okusookera mu Yudaaya era ne ku Muyonaani gano ge maanyi ge muwulira tubuulira amiina ge gano kasita okkiriza mukyawambirwa agambye nti eri akkiriza kasita okkiriza abooluganda batuuliza olunaku olwaleero twagala obwebaza olw'ekiseera kye mutuwa buli lunaku ne mujja okuyiga ebigambo bino bwe tuba tusomesa nammwe musomeramu naffe tubeera mu kiraasi naye enjiri gye muwulira ge maanyi agalokola ate gali mu ggwe bw'omala okukkiriza gatambula naawe togayita gabeera naawe 24/7 tegakuvaako ekirala ekisembayo nti bwe tutunuulira obulungi mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume ebiseera ebisinga obungi baayogeranga mu nnimi ne balagula baayogeranga mu nnimi ne balagula ne bavuunula ddala ne bavuunula kubanga omwoyo yabawanga obusobozi obuvuunula kubanga obusobozi obwo bwe buli bayibuli ebututegeeza bwe tutunuulira mu Bakolinsi ekisooka olunyiriri olw'14 ne 13 lugambye nti kale ayogera olulimi kale ayogera olulimi asabirenga abategeezenga so kitegeeza waliwo okuvuunula okuvuunula okwo weekuli okuvuunula kw'ennimi okuvuunula kwokulagula kuno okutegeeza bino bya mwoyo bye twogera kitegeera era bwe tugenda ku lunyiriri tulumaliza n'olwe lusembayo Abakolinsi ekisooka 12 Abakolinsi ekisooka 12 noonyeeyo 12 Abakolinsi ekisooka kale ono abooluganda ebyebiro eby'omwoyo saagala mmwe mu butabitegeera kale nno abooluganda ebirabo si ebyebiro ebyebirabo kale nno abooluganda ebyebirabo eby'omwoyo saagala mmwe obutabitegeera so Pawulo yali awandika n'asomesa nti ebirabo bino eby'omwoyo
tayagala abantu babeere mu butabitegeera kubanga obutategeera buno butuleetera okuziyizibwa ddala n'okusibibwa tuleetera okuziyizibwa n'okusibibwa obutatambulira mu maanyi gano mukama ge yatuwa jjukira nti ebirabo biri munda muffe kirabo ekyomwoyo n'ebirabo omwenda byonna biri munda muffe kati bwe tutasomesebwa tubeera tuziyizibwa tubeera mu butategeera newankubadde tuli balokole nga tuli bakkiriza naye kati omukkiriza bw'abanga abadde mu mubiri guno ogwa kristo okumala akabanga bw'awulira enjigiriza eno yeekanga naye ng'ate enjigiriza gye tuyigiriza tubijja mu bayibuli bw'afuna akaseera n'addayo neyekenneenya bulungi agenda kulaba nga akkiriziganyiza wamu naye akkiriziganyiza wamu naffe kubanga omwoyo wa katonda atuula mu ffe era oyo omwoyo wa katonda sista suzeta atera okukinnyonnyola atera nnyo kiggumiza nti bino ebyawandiikibwa muntu bino ebyawandiikibwa muntu ye yesu kristo kale gye tukoma okusoma ebyawandiikibwa bino tuba tufuna enkolagana n'omuntu nga tumumanya tumanya ki kye yatukolera ne ki kyakola ne ki kyayinza okukola okuyita mu ffe munoonya mu byawandiikibwa kakati gwe wabanga yakusomesa mu ngeri eringa ebyawandiikibwa bino eringa ebivuunula obulala kati gwe naawe bwojja bwotyo bw'osomeramu naye gwe bwoddayo newe kitwala omuntu okusoma n'okwekenneenya nga bwe watugambye tulina okusomera mu tenses ne tulyoka tutegeera naye bwe tusoma busomi omuwawo sitaano natukwata obwongo buno okubeera nti tetubikkulirwa muntu ono gwe twakola tetwezuula mu muntu ono gwe twakkiriza naye mu kuyita mu kusomesebwa ne mu kufaayo nga gw'omukristaayo nga gw'omulokole nga gwe yazaalibwa omulundi ogwokubiri oteekwa okumanya kino kye wakkiriza olema okuba nti olimbibwalimbibwa amiina weewaawo abasomesa baba bakusomesezza naye otwala ekiseera gwe ng'omukkiriza naawe newokola otya amiina tubeebaza mwebale kubeerako obudde bwaffe bugenze butudduseeko diaspora tv twagala obeebaza cyberspace twagala beebaza youtube facebook twitter buli wakusatu mu luzungu kuva saa 2 paka saa 3 olwokuna kuva saa 2 paka saa 3 mu Luganda nga twagala okumaliriza twagala okuteekawo akalango ku Sunday waffe ku New Life Church Stoneham tulina tugiyita Freedom Night eya worship tugenda giteeka from morning to evening mujje mulabe Katonda kyakola tubasomese ekigambo kya Katonda musobole okufuna okwogera okutegeera kikyoli mu Katonda ne waffe ku Global Evangelical Church tulinayo olukuŋŋaana lujja okuva nga 23 24 25 na 26 amiina olukuŋŋaana lw'abakyala pastors wives amiina jangu obeerewo olabe abakyala b'abazumba kye bakola kaakati tubaaniriza nnyo mujje mubeereyo women's day this weekend though yali ya beginning of the month n'abaami babeetanga abaami mwe mugenda okubeerayo nga musavinga abakyala so mwenna tubaaniriza mujje amiina mukyala sizeti tusabire mukyala yani sempija taata omutukuvu tukwebaza olw'ekigambo tukwebaza olw'okutegeera n'okumanya tukwebaza olw'omwoyo atudde mu ffe era akolera mu ffe kwe kusaba kwaffe nti buli kinoomu abadde awuliriza oyo aweddemu amaanyi leka ekigambo kya Katonda kimuzzeemu amaanyi leka essanyu ly'obulokozi lijje ery'obulamu bwe ayi taata tulangirira obulamu tulangirira okusumululwa tulangirira ekisa kya Katonda okubabeerako mu linnya erya Yesu Kristo tusabye Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Weekend in Nunji. Amina. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV.